Amasomero gakyagenda maaso n'okujaganya era ng'abo abakoze obulungi basambira waggulu nga jjanzi. Tutuuseeko mu ssaza lya Ssekiboobo ery'Ekyaggwe ng'abayizi ku ssomero lya St Mary's Junior School e Mukono basagambiza okukamala olw'okukola obulungi ebigezo byabwe. Bano batambudde ebitundu ebirinaanyeewo nga bagenda bayisa ebivulu, anti atunda ayolesa y'amazaawo amangu. Abaana bano baweereddwa n'ebirabo abasomesa baabwe mu nkola ey'akola obulungi asiimibwa. Mu kwogerako ne BTM TV, abayizi bano bannyonnyodde ebimu ku byabasobozesezza okukola obulungi ko n'ebyo ebyabasoomooza. Naye musanyufu nnyo olwa aggregates ze nfunye, mbadde sikisuubira. Eland is very excited about my results. Ekirala nsinga kwebaza Mukama Katonda wange olwo kino kyatukoledde, bangi tebamaliza kusoma naye ffe tumaliza level esooka mu education. Aye n'ekirala nkubiriza abo abakyalina omukisa ogw'okusoma bakukozese. Abatikya bange abannyambe abansobesezza n'omwaka oguwedde gwonna neegumalako bulungi era mpise. Mbeebaza Teacher Silver, Teacher Maria nga nafunye obubonero 8. Neebaza abasukaali baffe, neebaza obukuumi bwonna bwe batuwadde era n'okutusabira kubanga batusabira tutuuka wano tubadde tumanyi watunatuukawo. Abamu ku basomesa abaana bano boogedde ku mbeera eno. Obuwanguzi buno tebuzze bwokka, bubadde bwakukolerera. Tusookera ddala essomero lyaffe tukulembeza Mukama Katonda mu buli kimu. Ekyokubiri kwe kwekkiririzaamu. Y'omukulu w'essomero lino Namakula Agnes yeebazizza Katonda olw'okubasobozesa okutuuka ku kkula lino. Twebaza Katonda atubedde kubanga ekyamazima omwaka oguwedde tegubadde mwangu nnyo, tubadde tubiwulira marking ebadde very tight, naye twebaza Katonda nti tewali mwana waffe agenze mu 3rd grade. Tweyongeddeyo ku ssomero lya Mukono Junior School Takajjonge, eno nayo tusanze abayizi bajaganyanga kimezezza okwenjala. Abasomesa okubadde Samu Opoloti ono nga yatwala ebyemizannyo asanyusa olw'abayizi bwe okuyita obulungi ebigezo, ate nga ne mu kitone naddala eky'omupiira babadde beekansa, kali nga basobodde okubeera nga byombi babiteeka ku minzaani ne babikola bulungi. Mwe muli n'abange babadde mu dipaatimenti yange ab'omupiira, tubadde tuzannya omupiira gwaffe si gwokka nti tuzannya era baakoze bulungi nnyo. Okumenyerako amanya tubadde n'omwana gweta Sali era twesiimira ddala Mukama Katonda yatusobozesezza okuyita obulungi. Katongole Nabiru nga ye mukulu w'essomero lino naye bw'atyo tekimulobedde kusuusuuta mutonzi. Twebaza nnyo Katonda ku lw'ekkula lino lyetutuuseeko, ate era twagala okwebaza abazadde baffe kubanga obuwanguzi buno tujja kusindikira abazadde mu lugendo lw'abaana okusoma kwabwe kwonna okuva ku P1 paka ku P7 batambule naffe paka pozi n'okwebaza management etatusuuliridde. Ebibuuzo bya P7 bya PLE byalangiriddwa olunaku olw'eggulo era ng'abaana abasoba 60,000 baagudde n'enkoona n'enywa era nga tebasobola kweyongerayo kugenda mu siniya. Kale nno wano abaayise obulungi bwe batandika okujaguza n'okunyeenya ku galiba enjole munnange tobanenya. Kabuye Israel, Naalongo Nakyeyune Rosie, BTM TV Community Report.